Working news of Uganda ebyaddala nzikiriza olunaku olwaleero His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mwamukowa imagine ngali kuwa speech abantu bonna abasinga abalamuloza tebakasuseeyo amacupa abamu ne bamuviira video yonna hangikolezedde mu maaso ogenda kubanga obyefunirako gwe atanaba ku subscribinga simanyi kikyolinda ate gwe atanaba tuwera ino video like eberenge esobola okutambula ku speed ya waggulu nnyo nawe mbasimanyi kiki akyoliko olunaku olwaleero His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abadde ayinako conference oba olukungaanya sides eyo mu Western Uganda. Imagine Western Uganda emanyikiddwa nga Lukiga naye Abannayuganda basedde kuvaayo ne bamulaga nti no bo bamukowa olw'okubeera nga buli kaseera gavumenti ya NRM okuvaayo okusuubiza abantu empewo. Era bidi eyo oba ogyetegereza zingenda okubanga kupulengera mu maaso awo ogenda okakasiza ddala nti no ebyaddala Abannayuganda they are waiting for change. Era His Excellency Robert Kyagulanyi anytime from now bandi mulangira hangani nga president of Uganda oba siki Abannayuganda bagenda muteekayo mu ntebe by force. No video njagala gye bulungi nnyo ombulire ndowooza mu comment section gwenga gwe singa gwe abaddewo wandibadde okkiriza Bobi Wine okubeera nga bagweyimba erinnya lye mu maaso ga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga bano bwe bakoze abo Olukiga. Sokola be video omala ombulire ndowooza mu comment section. You are not downloading. Ate nagamba category of soldier tebategeera babategeerera you power them obayiwamu ebintu mu mutwe ne bafulumya ebyo. That is the pure foot soldier. Kati byenjogera si aba foot soldier at this level because tebategeera. Just as simple as that. Era zitombuuza nga binyi wa foot soldier because tebategeera bategeerera as simple as that. Ebbanga lyonna tubadde tubakakabuka okwogera ku kye bayita protest vote. Kyokka time we mukyogerako mu kukidibaga lwaki Museveni akitya yatandise no sindika aba NRM be bateekako senno to protest vote. Lwaki bakikola? Kubanga bamanyi batyawo. Kati mwagenzo laba nti obutakyogerako tekiki stoppinga kutambula. Kati muzze okukyogerako mu ngeri yo kidibaga. Ate mulowooza tuli basiru tetutegeera. Mutandiko kyonoona. Mwagaano kyogerako nga mumanyi nti kigenda kukoma muffe. Mugenzo laba kitambula. Bannayuganda bonna bagenda bakikola ki? Bakipiikinga. Kati ate mukibase mukyogerako mu ngeri y'okukikola ki? Y'okukidibaga. Nedda tetugenda bakkiriza. Ebintu byangu nnyo Munnayuganda. Londa. Tulina okulonda mu bungi. Ekitutwala okulonda kufuna kye tubanja. Tugenda kubanja buwanguzi bwaki bwa bukulembeze obwo bwe tuba tulonze awo tuli ate tetugenda vaawo. Okubanja tugenda kibanja tugenda kwekalakasa kekali ke bayita protest. Kati omuntu yenna okujja n'abibuukira ne yeefula abinnyonnyola ennyo mwe mubifuula ebizibu. Abantu ne bajja mu inbox zaffe nga batugamba mutunnyonnyole ku protest vote. Ng'ekintu kyangu nnyo n'omusiru akitegeera. Naye mmwe mwefuula ababiyingiddemu. Mwasooka ne mugaano kyogerako. Kati ate mwefudde ababiyingiddemu mu bidibaga. Muli mu kuconfusing abantu. Tugenda kulonda mu bungi. Olumala okulonda tugenda kulwanirira ki? Gwanga lyaffe tugenda kulwanirira oyo gwe tulonze. Kubanga ffe Bannayuganda luli eri bye twagamba nga gundi bamubbye. Kati we babba omukulembeze gw'olonze abamubbye bagenda bonyabonya ffe. Bagenda bonyabonya ggwe.
ebyo byewoza gundi bamubye gwe babba yensonga lwaki bannayuganda tubagamba tugende tulonde mu bungi ffenna tumale okulonda mu bungi naye ate tulwane nnyo okumakinga sure nti gwe tulonze yatudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 756 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya mwana wa mama nuwa mutwe nga bulijjo. Kakati Honorable Muwanga Kivumbi yafulumiza statement zabadde bbiri zokka bwe ziti. Honorable Muwanga Kivumbi yagambye nti njagala ababaka ba NUP 10 mu Buganda. Honorable Muwanga Kivumbi nakola statement ey'okubiri nti ebifo ebyo byonna ebirimu ababaka bamawaggali bakiwaji boyinza okuyita barebo MPs abanup tugenda kubifiiringamu ba candidate okujjako nga ababaka abo bakomyewo ne beetondera ekibiina era tubawadde omwezi gumu. Ndi wano okutegeeza abawagizi ba NUP ne bannayuganda bonna, the moment omuntu yenna yeewanyiza okubeera omubaka wa parliament kaasalawo n'agamba nti ekibiina kino kye njagala okugirako ku kaadi yaakyo, kitegeeza alina okugondera amateeka g'ekibiina ekyo, alina okubeera loyo eri ekibiina ekyo, era waaba si wakubeera loyo eri ekibiina ekyo asobola okujja obwannamunigina ky'oyita independent. So omubaka yenna ajjira ku kaadi ya NUP bannayuganda ne bamulonda kubanga waliwo wana abakulembeze abamu baali tebagenda kudda mu parliament, naye olw'okuba nti bajjira ku manvuuli, bajjira ku fulaga ya NUP, abantu abo balondebwa ne basindikibwa mu parliament. Kitegeeza ekibiina kibalinako buvunaanyizibwa. Onfuna bulungi nnyo. Era omuntu oyo kasita going against ekibiina aba agenda kuvunaanibwa oba sinaki ekibiina okumuwandula. Abakulu bano baalemwa okujja obwannamunigina ne basalawo bajjire ku tiketi za NUP. Ate bamala okujjira ku tiketi za NUP ne bayingira parliament ne beefuula bakiwaji ne batandika okuyisa ekibiina okukiyisaamu amaaso bepo n'abakulembera ekibiina ekyo. Olwaleero Mpuuga, Abedi Bwanika, Juliet Kakande, they ceased to be members of National Unity Platform the moment they formed an alliance, a so-called Dealers Alliance, which is a Democratic Alliance, era ne bafuna ne ka refugee camp wali e Namirembe. They ceased to be members of National Unity Platform. Era kitegeeza ebifo byabwe bikalu. Semujunganda wagenze n'ogamba nti lefali bwawo omusambi red card tamugoberera. Nedda ssebo.